toddayo kuteeka mpale yo ya munda we bagiraba. So gwasumbuibwa emmandu eno ogenda kukwata bwaba mukyala okwata nnikayo ey'omunda gy'osiibyemu ku olwo n'ogenda n'onfunira olweza olumanyi lwe bayita olweza n'ofuna ne kamubiri. Olweza si lwe luno lwe batera balusimba nnyo lumeramera nnyo onoonya olweza n'onfunira kamubiri ke bayita akaddo ke bayita kamubiri. Empale gy'osiibyemu ng'otawuka ekibuga kyonna bodda awaka giteeke mu mazzi kunyizaamu ebintu ebyo yengeramu mu mpale yennyini nga nayo mweri ogikunyizemu ebyo ebintu togikunya gwe yenga nayo nga mwekola nga mweri yo togikunya gireke nga mweri kamubiri onfunire n'olweza mu mpale gy'osiibyemu ng'otawuka tosooka gyozamba ogyeyambula bw'oti suula mu kabaketi kunyizaamu ebintu ebyo teekamu amazzi agakumala okunaabako onaabe nga bulijjo bw'onaaba amazzi ago geenaaze. Empale eyo togikunya togikola ki gigyemu nga bweri ogyanike saamweya togigatta mu mpale zinne waazo olweyambula mandu akaseegu esooka ekakkanemu tukakkanyaamu okwo kusooka kusala puleesa ku yo kusooka kugoba bwenzi n'omusajja nno bw'akola bookisa oba puleeyo gy'osiibyemu nayo gikola ekintu kyekimu togiza bw'oba osobola gisuula gisuule bw'oba osobola omuntu ayinza okuba olina empale ebbiri osobola gimazisa ennaku 7 ku nnaku 14 okuddamu gyambala. Emmandu eno kaseegu nga tonnayita bbaawo mwenzi nga tonnayita mukyalawo mwenzi nga tonnaga nti abaana bo tebafumbirwa sooka oginoonyerezeeko bazaalira ku luggya. Omwana ali mu baana 4 mu basajja 4 kakati omuwala agenda okyuka agende bw'ati neguga nti akabiina tokalabye sooka okomewoko oba tewaba mulimu ki kiriningi munnange nina osose mugoba ne bw'akyuse negala naawe akabiina akoleka otya akabiina ku mmeeza kwatadde empapula ate kw'omwebasa emala kwamukako ne mutereeza genda oleeta akatawulo mangu kati gye bayita kaseegu nzibu mu mukwano etabudde amaka etabudde ba boyfriend girlfriend abasinga balinnye balina kati mwe mugimanye eno eraavu y'oku masimu oli ali Japan ono ali wano mbu ne beetwalamu ne beetwalamu gamba phone sex yo yonna kaseegu naye ate esimu yo yagenda wala mweyambulira olulimi paka ndine Bweza Media nze muyita Kalalu yalina akamotoka akasota nga katambula kati nga konna ye wakateeka wakamotoka wakuba plasta nga konna buli wamu yasibawo solo tape akamotoka ako katambuzanga Dax Kateero simanyi mukyali mwenna era oli muganda wange naye sinaku kyakulaba naye anti kati buli omu akwatako department bwakwata yaki kuloga banno nina gyendi bwenti naye alina gyali Kalalu otya ndi bulungi sina tabo oli bulungi kanebaza abagoberezi baffe omukutu guno beebale nnyo beebaye ddala abasupportinze abajja ne bakulaba n'enkya ne bakulaba kikulu nnyo aye naye wabale kunoonya bigambo bigattako nabikyusa bulamu bw'abantu ebyo tubikola naye kasooka empisawo ba sponsors bano ngenda kusooka ngambe nti oyagala okugula ebintu eChina bamuyita Buy with Joseph ali China teweetaaga kwesumbuwa saving obudde beera e Kampala e Uganda wona paati e Uganda w'oli
osobola okuba essimu ye kweziri okwo n'omugamba Joseph njagala kino bwekitiggwe n'osindika ssente ebintu ne bijja ovudde eno tolina kyomanyi China n'ogamba nina okwetuukirayo oyagala kulambula butale Joseph ekyakikolera n'abeera tour guide mu butale bwonna oguze ebintu naye ng'okyalina byonoonya tolina wakutereka bintu warehouses ne China yes yagulawo ne branch Guangzhou so wona buli awali obutale obuli authentic si wa butale buno obw'okumaato eryato n'oliraba wano leero lyekolera ekera n'oliraba wali nerisimbula obutale obuli authentic abagenda kubanga buli kimu guggwa bulungi nnyo ngenda kugattako Sula Motors oyagala emmotoka ku kibanja mpola oyagala kuswapinga otopingeko oyagala mmotoka kika yafulumye jjo yafuluma dda buli beeyi yo bamuyita Sula Motors wano mu Makindye gwe kasita otuuka awo e Makindye ku nkulugo ya Salama Road ekidda ku Entebbe Road Africa Oil amafuta ga Africa Oil then opposite Sula Motors wali bukika kya motoka aba ajja kukikuwa mpozi ayina ne branch endala awo ekibuyenga ku police anga ekidda ku Moland po bondi eri awo nene kaline wagule liko Sula Motors obogenda kuba mufuna bulungi nyonyo obogenda kumufuna then mwe abajanjabisa eddagala lya Habo bamuyita Jots Habo Medical Clinic Jots oyina ebizimba mu lubuto pressure bizimba ulcers money power gatako infections byonna abikolako enamba kwezire ko bogenda kumufuna bulungi nnyo omwezi guno nga 16 tugenda kubeera ku nyungu ya Mawe Nyashi Festival onojja tata nja kubeerayo nyungu ya Mawe kira Nyashi Festival tugenda okubeera nga 16 teri kulanga kulala fena wetu tujja ne bakyala baffe yes kastabanga bina kweriri nga limala bulungi n'aba muserebende mbalete basobole okulabako bategere Katonda kiyabamma nti yakiwa bali bategere obutakeera kye bwabakola definitely okusanga nga ebbumba liweddewo ne bakugamba genda naako okitegedde so tugenda kubeera 16 tugenda kubeera ku Nyashi Festival 22 tugenda kubeera ku Supremacy yes bamuyita DJ Shir bagise dance edition tugenda kubeera awo wennyini kuki ku Supremacy enankulabye August zino zanze nyanga za August ate nga lumu August tugenda kubeera ku Serena Hotel nga tuli wamu n'omuyimbi bamuyita Chosen Blood Maiden Concert ye Chosen Blood awo wennyini tugenda okubeera nga lumu August ezo na Chosen nanga za August era still nga 22 yeshiba then 29 ye gundi ye Sindi okay zirinzi bawade details lwansonga tuli wakati mucho awo tuli kalalu newe bale kuma mikwano bonna bolanze mikwano gyo kuvadda by the way abantu abo wekumye nabo kyenkwebazaako yakumye mikwano have been my friends from day one akajala bayimbi bonna abasinga I've worked with them like closely nga tukola wano walina oluusi mufunamu obutakkaanya biki but later ne mudawo ne mukwatagana almost every artist okuleka abana abapya bakajja engeri gye nesonyiwa abayimbi ennaku zino kati abantu n'abapya baleke bafuna abapya bafuna abapya bafune emikwano era bwankubira waliwo yakola ne mugamba mukwano kankufunira agenda okuyamba sijja kusobola anti olumu abapya abo baba ku speed nnyo ate nga tebukyasobola speed n'obutasobola speed ye bo bamanyi okukwata mavumbavumba kyekinawangula ate lwagira n'agamba ate n'omugamba nakulaba kati tujja kukolagana ku speed gye waliko audience si bwetambula mayine audience waliwo webeeramu ogireetamu babogamu naye kuwa babogamu nekuliza eddakiika 2 nekuta okitegeera so anyway si bye bituleese kalalu ennaku zino okulaba ebintu byewaddamu njagala tusooke tubannyonnyole waliwo akantu ke nnalabye abantu mu mbeera y'omukwano abeerawo ne yeegomba omuntu n'agaana namugamba newoba ofa sirikombya ne bakomanga kunyumya okusookera ddala abantu balina okukimanya nti kaakati balina okwawula waliwo emmandwa gye bayita kaseegu emmandwa kaseegu ng'ekola ki
eyo yefuga abenzi oba yefuga omukwana awo mukwanagana ekola ebintu bingi nnyo osobola okuba nti gwe onjagadde naye ate nga kaseegu wange takwagadde nga tekusiimye buli muntu agirina senga tetuliiwo teba kuba wate wandikwanya oti yekupika n'olaba ebbeere yekupika n'olaba entumbwe yekupika akabina yekupika n'olaba nga maidi yajja musiwuufu buli muntu omulamu atambula bwe bapika kulaba ssente mu waleti ya musajja naye muwe ekirala naye ye mandwa nedda n'abakyala nedda ye mandwa nedda teri mu buli mukazi no obwongo bwe 70% ekyo oba bawaayiriza omukyala ye muntu alaba omuntu n'agamba neggayo aliko ekirevu ekirungi aliko haiti ennungi ayambadde bulungi afaananye bulungi kati eky'essente kijja luvannyuma naye okusookera ddala amaaso ge galina okulandinga ku kintu kyagenda okwegombako kalalu ye mandwa mu bakazi yeetaaga kutta ate nga yefa etya kuba singa efa omukwano teguyinza beerawo anti yeeraba ssente kuba bona ogenda ogigoberera yekuggisaamu engoye ng'ogidde mu masuuti yeteesa wali afande AK47 neemugisayo pisito omukyala nambuga nze njitya ne mu kisenge gijje mulala njitutte paka mu ttooyi era afande asobola ofuluma enjoyo nga woogiraba n'akweka emmundu wansi w'ekitooke kaseegu emulinnye lwa ddakiika bbiri kati emala kumuva ku mutwe n'adduka 10 paka ewali ekitooke emmundu y'abasajja tebagitwala gye bayitema era bw'eba ebakutte mu embi ababiri bw'eba tennabaamukako tewali abaategeera naye olumu erina lwekwatako omu kiba kizibu emaliriza n'ono ateredde mu layini mwenna ebatwalaganya eba mandwa mandwa eyo nzibu nnyo 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 kati gwe weebuuza omuntu omukulu eyavudde awaka atudde mu ofiisi osibye ettayi osibye essuuti buli kimu ate weeyambulira otya azze osaba omulimu azze manager njagala mulimu gwa cleaning kakati omuwala agenda okyuka agende bw'ati negoga nti akabina tokalabye gisooka okomewoko obadde ya mulimu ki cleaning munnange nina osose mugoba ne bw'akyuse negala naawe akabina akoleka otya akabina ku mmeeza kwatadde empapula ate kw'omwebasa emala kwamukako ne mutereeza nogenda oleta akatawulo mangu mangu kati gye bayita kaseegu nzibu mu mukwano etabudde amaka etabudde ba boyfriend girlfriend abasinga ebalinnye balina kati mwe mugimanye eno eraavu y'okumasimu oli ali Japan ono ali wano mbu ne beetwalamu ne beetwalamu gamba phone sex yo yonna kaseegu naye ate esimu yo yagenda wala mweyambulira olulimi paka kati abasinga batera ogikonfusinga ne bamweyana naye nga weeri bamweyana ate yakola ati kati bamweyana omuyaga bamweyana omulalu bamweyana biki kati abasinga ne bagatta emmandu eyabatazimanyi nange badde manyi bamweyana muyaga mulalu biki buli anywa enjaga abaako bamweyana Chaga gundi we yaŋŋamba bukyama era yakumanga ekyoto n'akisulamu enjaga bamweyana n'amukwata ekyo kyoto kye asobola okuba saagenanga naawe wa bukyama si buli muntu akwata enjaga n'agiteeka ku mumwa nti aliko bbamu n'ente yaliwo twagendanga babiri wali waggulu ng'akyabera wali bukya asobola okubeerako bamweyana tewali buzibu ye buli wiiki nagendanga ewa bukya kakati weebuuzeemu nti ye ebbanga lyanywedde enjaga wali omusanze nga yeyambudde empale yatabuka butabusi n'akuba abasirikale abaali babbye enkoko ye nga waliwo ekizibu ekizze bamaze okubba kati era abo bamweyana yali alina kyagaseeko kakati obuzibu buli wano abantu batabula ebintu bino ye yennyini aliko ddogo abantu abamu nga bamuloze bulozi eddogo n'emmandwa byawukanira ddala nnyo 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 nnyo
omuntu alina emmandwa taloga ate gyo goyinza oyita omulogo kuba gwosa omutambulira n'okola eddagala lyonna. Bino tubirabyeko, abakozeeko mu makampani tubirabyeko, abakozeeko mu butale tubirabyeko. Osobola okukola mu kampani nga gwe bakulwanyisa ove mu kifo ekyo nga togendangako ku musawo yenna naye nga tovaawo. Otegedde? Nga gwe togendangako ku musawo yenna nti wenywereze mu kifo oba biki oba onoonya omulimu, naye ng'abana abalala bakugamba oyo musajja oyo mulogo. Kituufu kubanga oliko bakama abo nga mino bakuyita buyisi abakulwanira entalo. Kyokka bali ekyo kinako obujulizi. Balinnya paka Busoga n'agenda e Bugiri n'atuuka e Bugoma. Abantu nga ku mirimu bayita bayite. Ontegedde? Tanoonya mulimu. Naye nga bali bamuyita mulogo. Bagamba omusajja oyo mulogo. Lwaki tavaawo awo? Naye nga takwatanga ku ddagala lyonna. Kuloga muntu yenna. Era omulimu bw'atuuka ekiseera ne yeegoba naga kati nvudde wano. Nze ngenze era begenderera abantu abo tebadda ku mirimu. Lwakedde nti asimbudde. Tadda ye agenze. Budde bwe bukomye. Empewo ze zimuga nti kati wano vaawo. Era nga n'abamulwanyisa balowooza bawangudde kumbe nabo bagenda. Nga bw'asimbudde nabo bajja simbula. Onzijukizza entindaawo. Ati kyenkugamba. Onzijukizza ate wamma. Nti abafuluma bufulumi. Ontegedde? Ate era nga saasaba bampita buyisi. Ate n'oba bulungi n'okusinga gwoleseewo. Nga ne boddosa omugulu ekyemisana n'ekyeggo n'enju n'ogimusasulira. Nga ate yali ku payroll. Gena maaso. Ontegedde? Kati abantu abaliko amaanyi agamutuulamu osobola omuyita omulogo. Kyenkugambye nti abantu bagatta ebintu bino. Waliwo abantu ku kika kyammwe ku famire yammwe nga mwayingiramu emmandwa gye bayita kaseegu. Nga yakwata kika. Nga yakwata famire. Taata ogirina? Ntegeera. Sijirina weza yajinjijako. Okitegedde? Takyayibuka. Okuva ko tekitegeeza butayimuka. Otegedde? Emmandu eyo bagikolera emikolo. Abazadde tebamanyi. Naye omwana bw'aba akyali muwala nga muto bamukolera omukolo n'omulenzi okukakkanya emmandu eyo mu ye. Kyova olaba waliwo bannyazaala b'olwopera. Omwami yasuze bweru, omwami namukute ne awusigala, omwami nga nnyazaala aseka busesi kuba naye byabaddemu ne kitaabwe. Ng'atikkawo mannyo. Emmandwa yabambala awaka. Waliwo amaka nga taata waka waliwo omukozi gwe bayita maid. Nga taata amwebakako, asikaali wa geeti amwebakako, n'abaana abalenzi layini yonna. Kati obuzibu bwakwani ku muwala? Mandwa yakwata famire eyo. Ate asikaali wa famire? Eri waka. Okimanyi nti waliwo gurupu gy'otuukamu nga tobadde mwenzi ne tukuyigiriza. Otegeera? Nojja n'otwegattako, tuli bana, n'ofuuka mukwano gwaffe. Ne tukusomesa mpolo obwenzi. Kitegeeza ne mugimuwola. Anti ye yambala. Ayambala agirira aliranya. Singa nkuwaamu ku muntu gwe nali neebaseeko. Ne mmanya nti namukozesaako ne mukupangira. Ogwa mu famire. Kuba abawala abasinga asobola okukula ewaabwe nga tebagiina. Najja ayagala gwagiina. Egatta. Ne bagamba mu kusooka yali bw'atyo. Okitegedde? Yagenda okujja mu bufumbo ngo ali okay. Omwalo yali okay. Ne ku kyalo gye bamuzaala tewali yadde obuzibu. Naye kyavaawa kimuyingira kitya. Bakyala bangi b'otuukako olwaleero nga naye tamanyi we yawabira. Kubanga eyigiriza ebikoosi. Eyigiriza ebyokunywa. Buli musajja omwegomba mu kategole ye. Noga nono lwakukima amazzi naye kalabika mu kisenge kalungi. Abaleetera amazzi kagaali. Omukyala kalabika kakima bukimi mazzi naye mu kisenge. Tebagisabira neewona kuba bw'oyogera bw'otyo ndabyeko bakyala ba pastors bakwata n'aba
sisiba chapati abasiga chutex bichi ate nga bali ba pasta bali okusabira bintu ebyo yote bagisabira ne ebyo byonna byakulimba teri musumba akwata mandwa taliyo tebakikulimbanga omuswahili agamba moto ni moto muliro ku muliro tebakulimbanga teri musumba akwata mandwa ffe tubadde mawulire ebbanga byonna bitegeke ontegedde byonna biki bitegeke era lwakolako mu red paper mbimanyi bitegeke ngamuwandiika obuseegu kati eyo yonna firimu teri musumba kakati waabanga yakwata wano tulina abasumba bawala baabwe nga banywa enjaga bawala baabwe nga benzi basula mu mabaala banywa emyenge abamu babajja ne mu Uganda waliwo bemmanyi ng'omuwala oba mulenzi bw'atonnya wano ng'avudde e UK amala ennaku nnya n'amuzza ku nnyonyi abeere eyo gye batamumanyi nga n'okujja omwana alwana bulwanyi atuuke wano lwaki takimuggyako ekituufu lwakimanyi wano byagenda okitegedde agenda muswaza kati byonna byakulimba bamaseeka weebali nga bawala baabwe betujja ku makubo myala ne tubataasa nga banywedde muzibu ontegeera so ebintu bino omanyi waliwo kye bayita okwebuzaabuza naye lwakuba kati ensi ekomyewo ku butonzi tuddayo okutegeera obutonzi luli tewaaliwo social media tewaliwo bintu bingi bizibula abantu maki maaso Queen bwe yava mu bulamu bw'ensi abantu baategeera culture kyeki Queen Bungereza buli kyakolebwa mu ye mitendera gyonna bayita mitendera gye balina okuyitamu okumuziika abantu ne bategeera nti obuwangwa bwe buno tuli mu kwebuzaabuza Papa bw'avuddeho bakulaze emitendera yes oli muddugavu toyina kusembeera wano ku last kubanga ebikolwa wano tobimanyi era tojja bitegeera n'obulombolombo n'okubumanya kati tuddayo ku bye bayita obutonzi essaawa zino nti omuntu agenda kumanya nti nze ng'omuddugavu nina kukola kino na kino na kino na kino tosobola kubeera olowooza lwaki kati osanga abaana ng'atundidde maama we mu nju kitaabwe yafa n'alekawo maama waabwe n'akwata ssente n'agamba ntunze amaka ga taata wange n'osanga abaana nga mu nju ya kitaawe mwawasirizza omukazi mu kisenge mwe yasulanga ne maama we mwe bali empewo zikulaga nti muyina okukyusa muddeyo otegeeze omwana ono nti kyoliko kiki oba amaanyi gakulaga nti kyoliko kikyamu tewali kati wano famire nga babazaala abaana bana oba bataano nga muli bawala nga temulimu yeetunda okwetunda tya okwa bulijjo kuno mpaayo 5 nkuweemu n'ekyo buli kiro automatic ne bafu buli omu yeetunda otegedde buli omu si buli omuntu sigamba okwetunda kwa njawulo kwa bika byaki naye waliwo kutuyita nti dayasi muguzi w'abamalaaya oba bweza agula baki bamalaaya naye ate level ye kwe yakiteeka abamaka ge nayita bamalaaya ne beegatta ate kakati ono bweza yakyuka akkirira wali ekibwe mu lukuubo ab'enkumi emmeka 3 n'alamuza ontegeera kati level ekola ki ekyuka emmandu eyeesituse ennaku zino mu baana abawala emenye abafumbo buli muntu gw'olaba gamba naye waka wange tetukyakwatagana mwami wange tetukyakwatagana na mwami wange kubanga ku kika ku famire baagaana ogikolera byeyina okukola kati oli ategeera ate nti emmandwa tugirina kwe kutandika okulaba mukazi wo nti takyali mulungi olwekwambadde gamba naye nayiba omulaba yasinga kati nga buli otunuulira owuwo olaba nga katyuni otunulira neyiba nolaba ennyindo saagiraba naye ng'ate neyiba ate bw'omutunulira ye mukazi mulungi ne bw'obadde ogula amata obuwala obukuweereza bw'ogenzako mu karestaurant ate bw'olaba nti baki olwekwambala ne mukazi wo bwetandika omwambala ng'alabira ddala ono omwana owa booda gw'otuma n'amuleetera ebintu
ate ye mulungi ate yayogera na bulungi ne bawa nga aboggoka kyokka nga enjala yemuli luli gyabadde akozesa nga togiraba kati etandise okukyusiza era abantu bangi osoboza omukyala wo ba girlfriend naye wandiyenze ku balala so si mukwano gwa oba si mukozi oba si ki okategedde naye nga gwayagadde omukazi n'agamba gwe ebyo bibyo itegeeza Manda Kaseegu eriwo okuswaza singa temugiwa byeyagala singa temugikolera mikolo gyayo mwenna ejja baswaza paka ku maama paka ku taata kubanga bw'oba oŋŋamba mbu nesobola okulaba omuntu atenkana na gw'olina ng'ate waliwo abalala abakwegomba nga ggwe nga ku bbaawo kitegeeza Manda Kaseegu eriwo okuswaza kubanga temugikoleranga byeyina kukola ki wensonga lwaki olwaleero nti ojja kusanga abantu 5 ku 10 abali kuno ku social media kano kabba mutima kano kazza omukwano kano olina gw'ogambako nga yakugaana akadagala kaakano kino gano maanyi ga kisajja nakalabye gamba ontegeera okomyewo omutima gwo okwagalako eri omuntu oyo kubanga ojja kwebuuza bwe wali ovubuka wafuna kabba mutima tewabakwana kati kabulirawo akabba mutima wabakwana ng'oli ku ssomero tolina yadde 10 n'eki wakamala 6 ng'olina ba girlfriend 3 kakati olina akakadde ku akawunti ovuga na mmotoka ate ekikugusa akabba mutima kiki ontegeera kitegeeza waliwo okukyankalana mu mukwano bantu bangi maka mangi nga tebakunnyonnyola nsonga ntuufu kwe bava kukyankalana naga mukazi wange sikyamutegeera nga n'omukazi agamba wallahi bba wange simutegeera oba ayagala neiba oba ayagala gundi oba ayagala mikwano gye naye nga buli omu tategeera erina obba kyankalanya kwe kuddayo wali nti bwonna ogenda ogoberera emabega baafumbizanga omwana nga tannatomera bingi ge makulu agabeerangamu bafumbizanga batanneetuuka anti tebanneetuuka naye tannatomera bano balina bizibu ate babafumbizanga basajja bakulu ate n'ekyokubiri ng'oli bamufumbiza gw'atayagala tulina omusuubuzi w'omu Kampala wamulaba emabega kaawo yafumbiza muwala we omuntu gw'atayagala omuwala yagirayo omusajja amajambiya agenze akoze ebintu ekyasembayo yeekwata obutambi ng'ali mu kinaabira n'aba n'abuta ng'abaganza omusajja gwe mwampa omumanyi kimanyi bulungi ekyasembayo muwala kye yakola yakwata butambi ng'ali mu kinaabiro ng'anaaba n'abuteeka ku social media bamugamba owaayo eki ekikutuusiza ku ekyo nze omuvubuka gwe mwanfunira simwagala kakati ne kino kankiyiseewo era okitegeera olwaleero abasajja abagagga abo balaba asobola okuzuulamu ggwe omukisa ontegeera ng'okola wuwe n'akubala n'agamba ekisajja kino kiri bwe kitene bo batukeberako teri mugagga atakebera ku bakozi be okebera zino kikyotegereza eno mu sayansi waffe nina abakozi 52 bannyenyezeemu baloga abakozi obadde ogamba otya teri kampani gy'osobola kuyimirizaawo ng'abakozi si bakwatemu ate eririddawa ogenda kugijjawo tosobola kubeezaawo kampani ng'abakozi si bakwatemu ng'ogenda bakozesa otya emitwalo 5 gy'obawa ne wali bagaba 5 asatu gw'omuwa ne wali bagaba 3 kyekimubeezaawo no nga ne wali bagaba 3 gw'okimanyi nti okuva ku mulimu ate onyolwa nnyo nga gulinga ogugu kyekikunyoza wajjajjawaawo ate obadde ofunawo akasente wogenda tewagenda kufuna kasente ate ovudde ono nga tunafuna mulamu kati kankubuulire okumala abasajja bava ku mirimu ne basigala nga babu abasajja abo baloga kankubuulire osobola okuba nga ofuna miliyoni ezi nga gyogenda bagenda kuwa obukadde bumeka 3 naye n'ofuluma geeti ya kampani ng'owulire onyola naye oba nandisigadde olowooza lwaki wendeebuuza ku bantu abawera 3 ku kintu ky'osazeewo nga ggwe ng'ate eri bakuwa 3 wano bakuwa 2 weetaaga okwebuuza ku muntu odduka misiri naye olw'okuba yakusibamukko abakozi bonna okubawangaza ku mirimu basiba
banyweza abaana bawala bakola mu mabaala wano nkubuulira bakola mu bifo ebyo byolaba ebisanyukirwamu biki nga tebamuwa musaala anti tips babawa tips abazze okunywa kati naawe gikole obawe tips ekyebala ate sinze bawa tips abazze okunywa bye babawa anti bajja bbawa kali naawe gikole nze omusaga nteguli mukola bba anti nkugambye kyogamba zonna ekambate abajjawo tebagaba tips lwaki eyawa nekwata nnyo eyawa netakwata nnyo akwali okebuuziza ono ebintu ebiri cheap alina obuwala obunyirira biki ewakwata ennyo ate wabaawo bya bbeeyi gwe noosala nogabbiya kamuzze ku 1,500 ng'era teri akyamawo abantu bali mu Makindye muno bali e Kololo balina restaurant bali e Kajjansi va ku restaurant z'abandi nganti kyeŋŋamba ng'atunda emmere ya mutwalo wali batundayo 2 ng'ewa 2 wajjula ey'omutwalo atatunda plate ziwera mmeka mu kabanda kaffe wali we tuli tuvaawo bazivuga zijjawa ne bajja ne balya ne batuula omwo n'okuba essimu n'ogamba owaayo boda ngendirako waagundi wali ondeetera akaki nawe no wali otandise okulyawo nali ntandise kati n'obaaki transport yake yannemerera naye kyenkugamba buli muntu yenna ng'onootuuza abantu kabe mukyala n'abaana babatuuza abaana bo boozadde 4 oba 6 oba 7 babakolera eddagala ne basobola okuba awamu ne batasobola kulwanagana ne batasobola kuyombagana soko lindeko olina wali emabega wabadde onyinyonnyola nti no abakola mu kampani bazuula mu bakozi baabwe omukisa njagala osoko kinnyonnyole kuba omuntu asobola okweyonaga banenze bosi wange njagala nnyo nga ayinza okuba ng'okubeerawo okubakukoleramu ng'era singa obaga nti bannange njagala kugenda kyekyo kutwala katukongeremu 10 katukwongere 10 katukwongera 2 nga bakongeza bongeza okusinga okukola ki okugenda kuba waliwo kampani nga bw'ogiraba bw'olaba omuntu oyo manya oyo wa kampani bweti gy'akolera era emyaka gyonna obadde ogendayo nga gyali kubanga omusajja oyo yamuzuulamu omukisa n'amuwongayo abamu babawonzeeyo oyo owongayo otyo omuntu atali wa famire atali wa tuli naye mu bizinensi kati zino nsonga za mirimu zeebuziba waliwo omuntu nga bw'otikkula emaali bw'asooka ku konteyina nga yagitikkudde etambula bulungi g'olanza ab'e China wano abatikkira abantu ebintu waliwo omugagga nga gwe bw'otatuuka tesumululwa nga bagireese eri katwe ebbali w'oluguudo naye nga bakubira Fred adduka gye jangu gw'omanyi okubala ebintu byange yanguwaze bannaye bano bajja kunziba era bw'otatikkula naawe nodeno neweewaana nga yalina osumulula kufulu anti obedde no mubano banagamba gweze bosi wange wesibaawo tewali kikole kumbe yakuwongayo nga buli ogitunulamu booti esumulukuka ontegeera ne wabaawo agikuggulira ebintu ne bituula ontegedde muganda wange bano bandiga bawongayo abantu b'abandi abasajja babawonzeyo bali mu tawuni wano baliwa nga tayinza kuseetula kigere ali awo amala kufa buli munagamba naye nuzo omusajja mulabidde waawo okumala emyaka nga tasasimbula kigere musajja yamusiba abadde akola biki atakyusaako okimanyi nti abagagga ba kampani abamu bwe bafa abakozi abo batera okugenda akuba abazeewo abatamanyi bitadde lwatandika oyombagana n'abaana oba bamaneja abapya lwatandika obuuka nti emitwalo 40 bulijjo ge bamuwa matono kyokka ate public egenda kunenya bano abaana oba abagundi naye ngaoli abagamba muno omwana oyo abadde mukozi nga tata muwaali naye agenze tata mulwafudde mumwefuulidde okategedde bitadde oli agenze noono atandise okutula mu miri ng'abaga nti bannaye baba temumpaka kadde nze siddamu kukola abuuse ndi emitwalo 5 bulijjo matono naye nga mukama wawe abaddewo nga tagalaba abasinga baatuziba amaaso tetumanyi misaala olaba nga 6 ntuufu kanjira nkolera 6
Nina kampuni gye nalimu nga bampa mwezi mutwalo. Omutwalo gwaki? Ogw'essente. Like ogwa Uganda? Ogwa Uganda sebo. Mwaka ki ogwo? Omutwalo gutya? Mwaka ki gw'oyogereramu? Kale sebo. Nga bampa omutwalo gumu. Kiki buli mwezi balinga bakyala ewaabwe nga bako omutwalo gwa taata? Nedda sebo. Omutwalo gumu. Mutwalo? Ogwa Uganda ogwo. Nga gwe tusayininga. Ontegedde. Kakati ebintu bino bye nkugamba tosobola kuyimira era kampuni zigudde. Restaurant zigudde kubanga ye akwata abakozi 8. Bane naguddewo boutique ne nnoonya muwala ne muwa abawala aba ne bajja n'omusiraani omuzibu bonna. Amaliriza gitunda goodwill. Bane nagudde goloza lwaki kampani ezimu omugagga asooka n'abuuza gwani nze gundi amanya go taata wo yani mubeera luddawo. Otegeera taata wo yani aye mwami Soweedi waawa yakale yali abeera mukonaawo ate jjajja mu yani akukangamu tabikubuuza kusaaga bamanyi agala kukumanya oleme mubba kukwozaamu wansi. Genda eri mu African Science abaana bano omulandira gwabwe guliwa. Ogenda olaba akawala ke baakaleeta emyezi egi kabadde mbaweereza ogenda kudda ku restaurant ng'ate kakwata mu ssente. Akoze changes. Olugembe vaayo dda wano nonadde wano nonadde wano. Akatabyemu omukisa ke kayina obeera mu seefu. Awo ssente zijatambula. Kuba buli kakwata mu ssente mwenna mwebaka. Era kaso okugamba omugagga asooka kagamba genda bakuwe emitwalo 10 ne kagamba ssente teziriiwo. Naye nga kye kagamba naawe okakkanirako kati nzije ddi. Genda mu wiiki ng'emu. N'otadde na wa mugagga kwekalakaasa. Tingezo olakola ne kagamba tewali ssente. Iko kagambye. Kubaga amaanyi agakawadde. Bwagenda eri mulimu abakozi be bawongayo okukakkanya abakozi bannaabwe. Tugenda kukola strike. Fred najja nene tukuli. Nenga naye tamanyi lwaki abagamba. Tukaba mwana muyita mu kunyigiriza kwekumu. Muyita mu kunyigirizibwa kwekumu, mwagala ssente naye yennyini abeewolako abakkakkanya n'abagaba naye tukole. Omusajja ajja tuwa ssente. Goloza lwaki ffenna tubanja lwaki omugagga alondamu ggwe akutusindikire. Genda obagambe bw'oti. Kye bayita amaanyi agali emabega wa bino bisenge. Bino byenjogera biri mabega wa bisenge. Bana bizinesi bo babimanyi. Kate banyiige. Ate banyiigira ki? Kubanga amaduuka waliwo amaduuka nga gwe tebasobola kutuma box gireeta nga toyingira store ya muntu. Si buli omuntu ayingira mu store. Bantu balina ebisiraani. Era nga gamba gundi agulewaawo abagireyo ekintu kino na kino. Naye nga mwenna mulina emikono esobola okugula store. Oyo amanyi ebyange ebirimu. Saagala muntu n'omukwata mu store yange. Kubanga ebibula byonna mbibuuza ono. Si bibula. Wabula oyo yalina omukisa omulungi okugula store. Ntegedde muganda wange. So bino byenjogera biri mabega wa business. Niwo boina byokola. Soko obireke genda mu store gye ebintu. Otegedde. Ogwe gundi vaayo. Toyingirayo. Begenda. Ai. Birabye nnyo. Ayina okuwongayo. Birabye nnyo. Kampani etambule. N'ogenda ku dduuka okugula ekintu. Oba ku olinga alina byakola. Mbadde nkyali biza. Ajanga ono kasomukirayo kino bejja biddira. Nze no nga mmanyi nti ye muwulize. Taba muwulize. Gwe baateeka mu system eyo ekwata mu bintu ebyo. Era yalina obbigabanyaamu. N'alyoka adda ku kyalo ne yeewana nga bosi wamwagala. Kumba amumaze. Nze mukama wange anjagala banna. Ofa mirimu. So abantu balina okutereeza. Abaana be tuzadde essaawa zino bagenda kufuuka ekizibu mu maaso. Bw'otaakeera ku makya kutegeera nti waliyo emmandwa gye bayita kaseegu. Ya ttabbu. Ate abali mu nsi ezaakula eri eyo yamera n'envi. Ensi zino ezikyuse. Kubanga abasinga bakyusa abaana obuzaale.
njagala muzaalira mu America, njagala muzaalira Bungereza. Kyokka bw'amaliza okumuzaala n'atamuleeta mu bujjajjaabwe okwambala emyoyo emituufu. Era abaana abo ogenda balaba ku myaka 14 ng'asumbuwa awaka, balina gange ezinywa enjaga, balina gange ezikwata emmundu, balina gange yakyusa maama we teyamusitula kumwambaza bujjajjaabwe, kubanga omwana oyo yamuzaala nga wandiga, ng'alina omukomyawo abeere wano waakiri omwezi ayambale obujjajja. Kyova olaba nze abaana abange bonna bagenda kuba na linnya lyange. Okitegedde? Lyange teri kumugatako linnya ddala. Otegedde? Ezzungu n'eryange. Okitegedde? Omuntu omwana erinnya ly'omuntu nga yali akwata ebisolo. Anti y'ensonga lwaki bwe tuzaala omwana olina omutwale wa jjajjaawe. Okutuuma kitegeeza kutuuma kintu ya kwe bayita tulina okutuuma erinnya n'okuweebwa erinnya. Era babuuza jjajjaawe yamutuumye erinnya ki, ate mu kyaki baamuwadde ki? Ery'omu kyaki balituwa buwi oba ku mizikiti oba mu basiraamu gagwa tuweebwa buki? Lino lya kutuuma emyoyo egyo egivaamu kakembo. Bwe tutunuulira omwana ono ebigere n'amaaso ye kakembo. Kakembo serinnya. Anti lya kika kyammwe oba lya famire. Jjajjaawe ayambula omwana n'amutunuulira bw'ati. N'alingiza omwana wa? Yenna bamwambula. N'amukyusa n'omugongo. N'amutunira feesi. N'amutunira ebigere. N'agamba naye bwe ntunuulira omwana ono kakembo yennyini. Nkutuumye kakembo. Okitegeera? Kyova mu Buganda mulimu gwe batuuma erinnya nga lya Ngero. Amannya ago ag'Engero gagira nnyo olumu ku baana nga jjajja amupimyemu ng'agaana nno si waffe. N'amutuuma ery'olugero. N'amuwa erinnya lya Lugero. Oba n'akugamba kasawulira gwe aleese omwana mu kumutuuma nga baga nti naye omwana ono afaananye ssenga wamuwe Gayaza gwe bataaziika wano gwe tutaalabako. Yabulira Gayaza awo. Kitegeeza si waawaka. Kati gw'okimanya era bamubbula mu linnya mutumubbudde olumu. Okubbula si kubi naye batera okuwanuuza omwana oyo. Era amannya ago ogera olaba nga lize limugoberera naye gundi yafaanana sengammwe oyo yabula mu lutalo bamalirize bamugabye ku mulirwano nga si wammwe. Kubanga omwana owammwe tabulako kyakola ki? Kyabafaananako. Kati abantu abakyusizza obuzaale n'ogamba omwana owange njaba muzaalire ettake, muzaalidde Germany, muzaalidde Russia, yonna gy'oli Israeli. Fuba nnyo ng'akyali muto ogirinnye osooka omuteekeko obujjajja wano. Naye ate abantu bebweru ennaku zino mbalabye nnyo batandise okuzza abaana omwana gakasooke mutwale waka abeereyoko omwaka nadda. Okulwanagana emyoyo egyambala abaana abo. Nkugambye ebweru omwana ow'emyaka 10 afuukira famire ekizibu. Sooka tebagambwa yayambala. Naye nga bano abazadde ekibakuba n'abaana bano abagenze wakati w'emyaka 4 ng'omwana we abadde emyaka 5 n'omulinyisa ennyonyi n'agenda. Bw'atuuka ekinene nnyo ayina mala mwaka asooka akomewo. Omukoleko omukolo addeyo. Gwe weebuuza abantu abafunye mu Bulaaya abasinga bayingira ne bafuluma. Bano gw'owulira nti bulaaza waffe yagenda kati emyaka 3 talina kaayina. Banoonyeeko beegendereza nti yagenda e Bulaaya emyaka aga. Ogenda omunoonyereza nga sokisi ze yaleka mu nju ya kitaawe ze z'alina e Uganda talina kyayina. Yayambala emyoyo egitali gigye. Ensi yonna ogiwangaalyamu n'ogikoleramu olina ogifuluma n'ogiyingira. Ate esinga okwewuunyisa n'abo abazungu be tugamba muno tukopa balina rituals zaabwe bakola. Olabira ku firimu ze bazannya olina agamba bino by'ebyobugwanga bye tribe n'ogamba naye ffe bye twegobako nga ndabangana baate bye bazannya balaga nti ontegedde
Kukitegeera. Ya. Anti bo bakuuma ffe tusaanyaawo. Ate nga yakakulekera mu Bible naga sizze kusaanyaawo wadde okugira kyonna kye nasangawo. Muna abantu abo balaba ng'abasiru. Balina culture zabo kati waliwo eweru abalina culture nti no buli mwaka balinnya olusozi nga bali bukunya. Kyokka Eva balulinnya. Gwe nova eno n'obakwata ne ku video nga tebeefiirayo. Ali mu culture mu bigere. Nolowooza bali mu kuguno abaana abazungu basiru so balinnya olusozi nga bali butukunya. Kubanga culture yaabwe weebalagira. Buli mwaka eggwanga bazungu gye bali. Gwokimanyi nti waliwo famire ezibonaabona olw'okuzimba just akayumba ka 45. Ke baasobola. Nga jjajjaabwe abagamba kimunteera ennyumba ku ttaka lyange. Naye nga bonna bali 10 mu ameka bali 4 okutuula baga nti bwe kibanga ekisumbuwa famire eno kayumba tukateekewo nga kyabalema. Ono agamba musiraamu nnyo, oli mulokole nnyo, nze ndi mukatuliki nnyo, nze ndi gundi nnyo, tetukola ebyo. Kyokka nga n'abeewaddeyo bakikole babalemesa. Naye ng'abawala abo tebafumbirwa, abalenzi tebalina basajja, tebalina bakazi, balwanagana buli ddakiika, tebava mu makomera, baavu bazibu, ng'ekika ne bwe kituula okwesonda emitwalo 5. Obatwala ku prison nga tegawera. Nga banaku baki? Naye nga bonna ekibakuba eki kuzzaawo nju ya jjajjaabwe kyokka nga be baagimenya. Ennyumba obuyumba neefuuka ekizibu. Obulabe waffe badduka ne bagizimba. Bakitamu okujja ne bagamba ne tuzzeewo ennyumba eno embooko ziba zibakubiddwa ku lw'okutaasa abaana kuba buli mulembe gulina okubaako eyeesaddaaka. Era ffe bino tubyogera omuntu agamba nti yabaaki yatabukamu ku mutwe nze nali manyi watabuka kati mulogo otegeera nze nali manyi oli muka akajabangu tekaba kajabangu kasita oyogera ebintu ebituufu birwawo genda mu mitwe gy'abantu bamala labako kati buli lw'oyogera ebifu babikwata nnyo oba lwaki otegedde bw'ogamba omuntu nti sala amagezi ogende ku internet otandika okwebuuza ngeri ki gy'oyinza oyingiramu Amerika ogugolinge bino na bino na bino gyatwala alabanga gwamugamba ebifu kati nze ne mugamba nti jangu nkuyambeko nkutwala dduka buddusi so teri ayamba ku muntu mmutwala by the way okitegeera popa waaka yenna kwali oli bwakugamba nti genda obinoonyeza ebintu bya internet bizibu era uneegobyeko bwegobe okategedde omugamba jangu tugende Allah kati bwe mutuuka internet oteekako dusu 5 n'omanya wano omugamba nti leeta emitwalo 5 sibe bano be bakubya anyiga amapeesa 2 anyiga amapeesa 3 nagasooka ondeetere wali ekyokunywa n'odduka 10 omusajja atudde kati ankolako n'anyiga amalala jaleeta milioni 6 ndabye wano bijja yitamu n'odduka n'oguleeta kyokka nga osobola obbikolako Amerika tebakulimba Bungereza Germany teri akuyingiza nsi yekkiriza okuyingiza teri aba paperwork teri mu kakodyo ate oba ne bw'otuukayo era gwe wasangayo ng'amaze emyaka 4 takusekendinga mbu akuyambe kuki tuula mu katebe gwani nze gundi interview gw'ogikola wekogo tebirimu nti anti nze ndudde wano oyo mumanyi niwe bakuma bakuwa ebbaluwa lwaki bakumye kitegeeza oli yali takiinako yadde obuyinza tewali ayina buyinza yennyini kwabo benyi basobola okubuuza otegera lulimi ki okitegedde ndi weeruti nti kati tuula wali tukusoye bwogwa ne bagamba gundi kino y'emisonga zezino okategedde n'okuba n'ogamba ono mwana ateŋŋeza eri kati control yebadde waawo tewali teri akiinako magezi okuggyako bo abagambye nti oyingidde oba toyingidde kati bino bye tuwogera omuntu akuyita omulalu naga nti omwana yagwa eddalu bannange n'abafamire batuvaako
Kubanga Yesu Kristo teyali w'amaanyi ku kyalo kwazaalibwa. Bulungi. Bo baamenya miggo. Oli mwana waani? Ti wa Katonda. Agodde eddalu. So wedi muleete emiggo n'akitegeere. Kumbe kyabagamba. Naakubwa. Obusiraamu bwe twogerako jihadi na jihadi. Yes. Abantu batemwako emitwe olw'obusiraamu nga bujja. Nga be babugamba Bawarabu. Abwogera mu Warabu yakubwanga ng'omi. Ogambye ani akutumye ndi Allah yamwokyerawo eŋŋoomi wamusanzeewa. Okitegeera. Kati olwaleero gw'obulwanirira nnyo era obuprotectinga nnyo tebukoonwako naye nga ababuleeta bayita muki kati bye twogera olwaleero abantu basobola obutabitegeera. N'ogamba omuntu tya Emmanuel eno Kaseegu nga tonnayita bbaawo mwenzi nga tonnayita mukyalawo mwenzi nga tonnaga nti abaana bo tebafumbirwa sooka oginoonyerezeeko. Bazaalira ku luggya. Omwana ali mu baana bana mu basajja bana. Sooka onoonye Emmanuel. Abatayagala kuteeka amagi mu kisero kimu. Agaliwa. Anti abaana bana mu basajja bana. Buli omu ajja n'omukisa gwe. Kati tubulire kai ow'omukisa mu abo abaana bana nga ate bonna gwe obaweerera. Gw'omukazi. Era basula wa jjajjaabwe wansi mu bitanda. Bebaka mu ddiiro eno masepiki eno sigiri ebidomola biba kakati ani yajja n'omukisa mu abo. Tewateeka amagi mu kisero kimu. Bataata bana nga buli gw'oyimirira booda olukujjako nti oleese mwana oli ayingira kibira. Tombo oli akakazi ke kamanyi n'abaana baako. Okitegedde? Sooka onoonyereze kiki ekisumbuwa awaka wano. Ke kali kagambye nti omwana aloopera nnyazaala nti bba wange mwenzi. Nnyazaala asigala atulira ono yakakiyingira tannakimanya. Bano abaawano nti waliwo famire nga zikwata ne baganda baabwe. Omwana wa taata omuto n'amuzaalamu omwana. Nga Kaseegu yabamalawo. Taata nga yeebaka ku mwana. Taata nga yeebakira ddala ku mwana. Ng'ate waka waliwo baatazaala naye nga yeebaka ate ku baazaala. Okategedde? Ng'olwo baatazaala naye nga tabeebakako. Kyokka nga ababebeeba. Empewo emukube bwebasa ku bano. Era abantu bafuna nnyo ebirooto nga yeegatta ne maama we. N'afuna ekirooto nga yeegatta ne sisita we. Tujja kujja mu nsi y'ebirooto. By the way, omulundi gwe tukomawo tugenda kujja mu nsi y'ebirooto. Osooka otunyonyera abantu baloota ebirooto bingi nga tebamanyi bye bitegeeza. Tutagala tugendeyo. Kale. Nga tusigale wano ku Mandwa Kaseegu emazeewo abaana. Gwe kyegendereze nti kati tewakyali kwana. Obadde okimanyi? Omuwala omuyimiriza nga tomalira budde. Oyina mmeka? Gwe mulembe gwa ssente. Tola ngambe ye Mandwa eri ku bakazi eya ssente. Okategedde? N'abavubuka bw'akwana omukazi leero nabwe angumiikirizaamu ennaku zaga. Nze nkyabisobola ebyo? Bayirawo. Sibisobola. Akubuulizaawo nkuwa mmeka nawe tomalira? Tomalira budde. Kuba ffenna yatulinnya. Buli gwolaba oyagala mukwatirawo. Buli gwolaba kiggwa leero. Buli gwolaba kiggwa leero. Njala eba ekuluma ate emmere ogiraba. Okategedde. Okategedde muganda wange. So okutereezaamu abazadde bw'oba oyina abaana abalenzi n'abawala wano olina okikolera nga bato. Bamaama baffe oba bakadde baffe abaali babugumizibwako emabega bingi bye baatukolako mu kkula. Owaalo amanyi kimuggula pampa nakwebasa mwana. Omwana oyo buli lwajja akula bingi ebirina omumukolebwako okusobola okutangaaza okugaziya ensonga lwaki abazadde baasinikanga abaana buli holiday ne bamusindika. Actually ya third term eyo nga abaana babasindika mu byalo abeereko mu kyalo. Omwana amala kukula nga atandise okubanga gune n'agamba asikyagagamba kino ngamba kisoke naye nga you already liye kitu abaddeyokko mulimu baagumukolako. n'alaba ku nsi kubanga omwana oyo omuwala omulaba ng'oggyeko omulenzi talina kumala wiikisi 2 nga tanaabye ku ddagala. Kabe mukazi akuze at least akwata ku bombo
nakunyako n'anaabako atisa akwata kulweza nakunyako n'anaabako kamubiri nakunyako n'anaabako kuba ye talina kumala ebibambala biki bingi naye omwana n'abeerawo naweza emyaka 18 najja n'agamba bwezo olinayo ekyogo baŋŋambye naabe ku kyogo naye kyekiki naye abamutuufu wabo batakimanyi ontegedde naye n'otunuulira muzadde we omuzadde awezezza emyaka 6 nga gwakiriita mu katale kale tuli mu kibuga genda mu katale ebbomba olimanyi namumpa ebbomba eryo mpa wali kayayana mpa ku kino kunyizaako omwana okimanyi ekintu ky'ogamba omwana nga muto ng'akula tekisobola muva mu bwongo memory ekikipinga myaka 4-5 omuntu agwe nakigamba nti buli kintu ky'ogamba omwana ono omanya kigenda musigalamu era akimanyi akwata nnyo gw'okimanyi nti abantu bewasomawo nabo primary bonna obajjukira aba university tojjukirako n'omu n'abaawo waggulu awo 6 osobola butamujjukira naye yatuula naye mu P1 P2 P3 ne woli musanga nga wayise emyaka 10 oba mujjukira memory ye mujjukira noga yampa ku muwogo era omwana wa primary paka P7 oba bamanyi era abantu abo basalawo nnyo olumu singa omumiitinga myaka gino egizeeko n'olinya n'ova wano n'ogenda e UK okusanga wa university kale osanga ate wa P7 kuba aba muganda wo nnyo era akujjukira nnyo era nga naawe omutima gumwagala nnyo kuba mwina bye mwasharinga nga muli baki kati sharinga n'omwana wo ideas ezimu omugabo muntu ayenga ku ddagala lino bweza tukyale ku Manda Kasego omuntu agenda kubeera yagambe nti byonna byogedde ne tubabuulidde omuntu kibyalina okukola okugimwambula bagimwambula batya omuntu emuvaako etya ye bwemuvaako taaluzinga ekigambo kwagala muye abeere nga bano bosana naganze tumbulya bya mukwano kakati kibanga buli muntu alina alusa yes zisukka bususi kuba senga toba nazo ate tolumwanjala kituufu wabula ziyitako buyisi ne kifuuka ekizibu oba buli muntu alina sukaali mu mubiri ayitako buyisi kati tali nnomo katereza sukaali wo buli muntu alina pressure nekakana buki oba n'erinnya so kitegeeza pressure ogiyina obuzibu kakati n'emmandu eri Kaseegu muggwe mweri naye fuuka bufuusi kizibu neetawaana nekutawaanya kuba osigaalo nekutawaanya kuba omulirwano nekutawaanya control ekisookera ddala olaba ebinaabiro byetusharinga abamu tukyali bapangisa ebinaabiro ebyo byetusharinga lodges zetusulamu kati etusanga mu bintu bingi oba etutomerera wangi esobola okutomererayo mu bakyala baffe ku bika gye tuva families zaffe ekizibu ekyo kisobola okubeerako olabogamba omwami nga tanafuna kugenda mu zisafaari abaddoke bw'atandika okugenda mu zisafaari n'atabukira n'agwa yagwa mu loogi nga mulimu Kaseegu ogutamba ogwo ne gumwambalirawo ate tasuze mwemuzubuli asula eno neere mu loogi nga 5 ebisanzemu ekizibu kakati okusookera ddala abakyala mwenna okusookera ddala ku bakazi toddayo kuteeka mpale yo ya munda we bagiraba kamufunye empale gye bayita ey'omunda nika toddayo bwe ziba zikaze aba muzandikako ebweru fine kiri bulungi naye bw'ogijjayo ng'ekaze empale y'omuntu omukyala teyanikibwa weerabirwa buli omu waliwo abalina single room naye nga lw'oyingira buli mugenyi azikola ki aziraba kibi osobola okukula kugina emyaka gye tuliko nga tewalaba ku mpale ya maama wo nga yagirina ne peti naye ng'ate wayingirangako mu kisenge kinagamba geno njigireyo kino ndeetera kiri wagirabako
naye nga bazikola ki bazirina kubanga kyakwekuumisa sinalimenya abedde tebayambalanga bazirina ani yazibatungiranga ani yali awatunga empale bazirina munnange bamaama baffe naye tewazirabanga kyekitiibwa kyayo oba kyekitiibwa kyeyesigaliza nti okuze n'odawutinga oba yagirina oba tebagiina naye ng'ate awaka yakola ki yabeerangawo so gwasumbuibwa emmandu eno ogenda kukwata bw'aba mukyala okwata nnikayo ey'omunda gy'osiibyemu ku olwo n'ogenda n'onfunira olweza olumanyi lwe bayita olweza n'ofuna ne kamubiri olweza si lwe luno lwe bateeka balusimba nnyo lumeramera nnyo onoonya olweza n'onfunira kamubiri ke bayita akaddo ke bayita kamubiri empale gy'osiibyemu ng'otawuka ekibuga kyonna bodda awaka giteeke mu mazzi kunyizaamu ebintu ebyo yengeramu mu mpale yennyini nga nayo mweri ogikunyizemu ebyo ebintu togikunya gwe yenga nayo nga mwekola ki nga mweri yo togikunya gireke nga mweri kamubiri onfunye n'olweza mu mpale gy'osiibyemu ng'otawuka tosooka gyozaamu bw'ogyeyambula bw'oti suula mu kabaketi kunyizaamu ebintu ebyo teekamu amazzi agakumala okunaabako onaabe nga bulijjo bw'onaaba amazzi ago geenaaze empale eyo togikunya togikola ki gigyemu nga bweri ogyanike saamuya togigatta mu mpale zinne waazo olweyambula mandu akaseego esooka ekakkanemu ebeekakana tukakkanyaamu okwo kusooka kusala puleesa ku yo kusooka kugoba bwenzi n'omusajja nno bw'akola bookisaayo oba puleeyo gy'osiibyemu nayo gikola ekintu kyekimu togiza bw'oba osobola ogisuula gisuule bw'oba osobola omuntu ayinza okuba olina empale bbiri osobola ogimazisa ennaku 7 ku nnaku 14 okuddamu ogyambala naye nga bw'okunya oyogera nti nzikakkanya emmandwa entuma obwenzi entuma bino nzikakkanya kino nzikakkanya kiri bw'omala weenaaze bw'oba osobola ogisuula kyokka abantu abamu batera okugenda mu basawo n'atadda nampale oba nangoye ezo ne bamugamba engoye ezo zirekaawo omusawo asobola obutakubulya kyakwambuludde naye nagamba bw'onooba ojja jangu n'engoye enki endala n'akwambulwa naga byonna birekaawo yambala bupya ogoleki oyitemu kuba alina byakuggyeko biki ng'olina okulekaawo omugoye ogwo gwonna n'abava mu makomerera baterenga eyozo zirekaawo wanaabidde naye engoye byonna birekaawo otambule okole ki ogende kubanga olina kyewejjako ontegeera so abantu abasinga abaana bammwe mubasalire amagezi ffe tujjanjaba nno abaana omwana ng'ali mwesitu nagaye n'essimu gye nkozeseza ya taata naye omanyi ekizibu kyange njagala nnyo abasajja ng'omwana yeerabye bukyali ali mu siniatu naye nga aweza akuba n'agamba nze nyamba ekintu eki nze njagala nnyo abasajja okutali musango yandiga ni njagala nnyo omusajja naye ayagala nnyo abaki kati eriya zonna oba mumpi oba muwanvu kyegambye nti bwekulinnya omanya tekusalirawo tekuwa kyasi kulonda era abagirina amala kukkakkanange ate bwe mwamuka n'aseka naga ne kano nkalidde wallahi ng'akamazzi kasse mwamuka bweti nakunkalidde ate ko neekawa amaanyi nga buli lwayitawo kamuwa jjambo naye nga taanatunulayo naye bumanyire ndaba bannange nalyayo kano
nga naye takikkiriza okitegedde naye ng'ekwamuse naye weeba tennakwamuka olaba nga kekko era bw'oba tonnakakwasa totereera. Abaana balaba abaana wano nze mbalaba ku social media kuno nakugambye no nja mufe nina mukwano gwange nali naye ng'omuwala aliwa Isingiro namwa transport nsindikire 11 nakiwa endowooza ey'okubiri nakiwa endowooza ey'okusatu yamaliriza asindise 11 nina kyali wange mmanyi mu kusindika transport yakwata kisooka okitegedde by the way asindika n'asindikira ono n'amubba oluli n'amukwasa olina okitegedde naye kati lekerawo sindika transport kuba kati mu 10 okwasamu babiri omunaana gukubba banaye kanzibye omutwalo gwa kanzibye ebirija tugenda okimaliriza ng'omwana ali Kiruddu namugamba nti nze mbadde nkugezesa naye kati bw'oba osobola vuga okudwalira Kiruddu ojja onsange wano n'atyayo simu yaayo ono n'atuula eddakiika ng'ameka naye ngeno emusindika yamaliriza ngamba ŋŋenze ngeno emupika n'ayitamu n'atuukayo naye gundi alabika ate ye eriko n'ebiwawaatiro ono gwe wavugiranga mu lockdown temuliiko ebiwawaatiro Kalalu oliwa genda wano ne wano naye musoose waliwe bakeberera badde kusaba eyo teriiko ebyoya ebuuka interview kiwe ekitiibwa nkolera abantu ondeke lwaki tewamunnyonnyola n'omwana ye gundi mbaano atoleka tugikugjeko ani bannaye nga wavuga wubba sivuga kuwubba sawa mwendo ogw'ekiro kakime nkakooye naye mukyayogera wali mutwalidde ku ddala ly'emmandwa Kaseegu kayatereera kati gwe omumanyi okunsinga nti simumanyi gwoba ombuulira ogyere simu mukube naidi yange mukubireko kimugambe omubuuzi oba yakkakana tiguli wakakkana ndeka omugedde atulifunye wali bakaba agenda kukujubiza nti tannatereera waliwo yali amuyisizaamu eggaali emabegakaawo mwezi nakati mwezi nga gumu waliwo yali amuyisizaamu eggaali yakkakane kubanga waali abaana akaana kajja kujja kakasuka amagulu waggulu bitabuke naye nga ebisinga ebitukosezza butamanya wawe tuli naki kye tulina kukola ate abasinga ne batuguza buguza ddagala tebalitunda eddagala balitunda eryo anti oli akuguza buguza genda otereze kino genda nga takubu kati kiringa onoolaba nti omuntu omutwe gumuluma tulina okunoonya cause guyinza oba musujja ayinza okuba alina ekizibu mu lubuto okitegeera panado mulungi okuwummuzaamu naye bwe tusse tulinga tubuuze gwavuddewa kati bwe tunoonya we gwavudde ne tumanya nti kimusumbu ali mu typhoid ne tujjanjaba so mwabaguza eddagala ly'abamaanyi g'ekisajja tutunda bino kano simanyi kanyweza omwami wo nga tetunnamunyweza addukira ki emandwa yamukwata iye kati tusooke tujjanjaba eyo gw'atambula siba omwami wange takyanjagala biki we wavudde obuzibu nze kibagamba nnyo namwe tusooke tukebere tuzuule omusajja ono ekimuddusa ki abantu beesibye ku basajja naye nga mpewo zo ze zimugoba ng'oliko empewo ezimugoba ng'empewo zo zikizudde nti Mariyamu gw'oliko musezi era si mutuufu era aliko oguzibu kati lubaalewo n'amugoba kati ate gw'olwana kumuzza
Kyovula abantu aba balwanye nnyo mu mbeera eyo bagwa ku bafere. Kuri simulinaako obuzibu naye mutima gwange tegwa kumbe waliwo bye weetangira. Muveeko. Mwesonyiwe. Nga tonnanoonya kuzza musajja wo ba mukyala wo. Weebake ebiro ebiwera 7. Omukazi bw'omusanga ng'anobye ogulanga omukeeka omupya. Nga tonnakubira bweza, tonnakubira beewaabwe ogula omukeeka omupya. Ky'oyinza okukola kweripootinga ku poliisi. Omukazi anobye? Mukazi agenze simanyi wa gy'akola ki? Kuba singa tumusanga nga yafudde bakubuuza nti yagenda ddi. Genda ofune reference ekakasa. Tibannanga abeewaabwe bamanyi. Naye bameka omukazi anoba n'agenda ku poliisi anti kisinziira ku gundi ku ggwe ndowoozayo. Naye asoose n'agenda n'afuna reference. Yasinga. Kyozzaako ogulanga mukeeka mupya ttuku ne weebaka wansi. Ku ttaka ku seminti awo mu ddiiro lyo oba mu kisenge kyo. Ku mukeeka omupya. N'obagamba bakama bange oba mpewo zange oba balongo beewaffe njagala mumbuulire kizibu kye kiri mu maka gano. Omukazi agenze. Nze mukyamu oba ye mukyamu. Mmwe mutamwagala oba waliwo ekizibu. Weebakewo ennaku 7. Oteeka ofuna obubaka obutuufu. Obukugamba komyawo. Nga olunaku weebakawo otulo. Wennyini we weebaka. Teweebikka. Weebikke bulanketi oba ekintu kyonna naye ng'oli ku mukeeka ogwo wansi. Ennaku 7 ojja funiramu obubaka. Obukugamba genda omukime oba muleke. Abasinga tukibya abakyala nga twongera kwesiba. Asobola okuba nga yajja muntu mulungi ewuwo. N'atandika ebyokuloga. Ng'ate gwe empewoyo tekolagana na ddogo. Nga gwe tolirabanga. Ova ku mirimu n'olya emmere n'okola ki? Ne weebaka. Kumba omukyalo n'akusombera omuki? Omudagala. Amaliriza empewo y'emugobyewo. Waliwo abantu abatakolera ddagala. Waliwo abantu be batalogaloga. Nga kasita otandika osomba eddagala amaanyi agatudde mu ye gakugoba. Segala buli muntu alina amaanyi. Buli kwolaba atambula. Naye just ffe tutamanyi. Oba tonagategeera. Buli muntu alina amaanyi. Kyova bagamba omuntu teyeefiira. Naye abeena kuzoba. Okuba omuntu alina amaanyi. Omwana olunaku olumba mukuwa omutuga n'omutya. Aso omutuga. Lwako bamuzadde gulu kato. Nga ne bw'okwata obukwasi bwo tikafa. Otuga waki. Okategedde kuba muntu. Kati buli muntu aliko amaanyi agamukuuma. Buli muntu alina protection. Kati sobi alina gaki. Gatuga abantu. Amaanyi. Balina bibambala. Omwana sotandika obubbi ku myaka 2. Kati nga kyoyogedde kituufu nina gwe bbaji. Problem. Myaka 4 yali ate abba ssente. Kitegedde. Ate ne yeekaza. True. Naye nga muto. Bamusanga manju azisimidde ekinnya azitaddeko. Omwana w'emyaka 4 wafuna science oyo. Ziba mu family ate ekyo kiri ku kika. Era tulina gye tutawasa. Wakotu batutumanyi anti kakati for problem yaffe yeeno. Bama abeda bwe babuuzanga ati n'omwala gw'olesa ava mu maka gaani. N'agamba kale mujja kujja mukyale ne kamusoke mulindeko nja kubaddira. N'anoonyereza. Yaani taata we yaani nti taata we yabbanga bugaali kaleero. Yafiira wa? Bamusibamu bulooka ne bamutuga n'omulambo gwe bagusula mu kitoogo. Ate kitaawo omuto be baakubira amasasi mu kitoogo kyawa n'ensangi. Kati omuzadde ngaga nti mwana wange. Omuntu we wandimulese. Viira ddala ku family tojja gikola ki? Bisobola. Kati gwe mukulowooza okuno nga muzeeyi. Bano tebakyalaba. N'omuleeta n'omuzaa ku myaka egi. Nga ssente azisimira bunnya. Kivudde ebukojja kimwambadde. Era nno abalina ekitambo ekyo eky'obubbi alina kufa jambiya, muliro, kumutuga, kumutemaatema masasi. Sooka olindeko. Be bano abantu boolaba. Abadde n'omusajja emyaka 5. Alimye funa olubuto.
nafuna omuntu omulala mwaka gumu nafuna olubuto. Empewo zo zisobola okugaana. No kyenjogera no mazima nyagwe nakirako nanga yali ayagala nnyo zaalira omusajja olubuto lwagaana. Empewo za musiba yayingiza ebbali w'omusajja nafuna olubuto. Empewo ezizo gosobola zempaka n'ogamba Jeni gwe njagala ne zigamba kale tetufuddeeyo ne zimusiba obutazaala w'omwana. Nga zina ensonga lwaki? Kyekika tetukigendamu. Kyekika nedda. Munnange n'olwana mugenze mbasa nga buli omutuuka agamba omukazi mulamu. Naawe oli bulungi osozaala muddeeyo mujja zaala. Paka lwebbirira n'oddako ebbali n'ozaala. Mune wamu n'azaala newe omulala n'agamba bane simanyi lwaki nasazaalira omusajja ono ali bulungi oli gwe nazaalira talina kyampa naye nga zo zina zaamugaana. Empewo zisobola omwana wo wali wayina emirembe. Wadde omusajja tamulabirira. Totawaana omuzaalamu. Anti omukazi asobola okujja nga gwe olina bye wakola edda. Nga buli mwana gw'ogenda ozaala olina ozaala abaana 5 baffe. Oba babeeko ekikyamu. Baba babeeko ekikyamu. Kati empewo z'omukazi ne zimusiba. Omanyi bakinjogera bwentyo. Omwana gwe njogerako akola emize egyo. Yo mwana w'oyo omusajja. Ate mwana omuwala gwe yalema okuzaalira. Okategedde. Kati empewo z'omuwala zaamusookayo mu maaso ne zigaana edda. Omuwala bwe kasa yayomanga n'omwana lwaki oli mubbi lwaki wano tewazaalirwa wano tozaalawo wafu. Kitegedde. Era n'alwana n'alufuna n'alwana terulabika sente ne baziteekamu ne bakola batya ne bigaana. Okitegedde? Ebintu muna bino bituba tubyogera omuntu alabanga comedy. Naye omuntu ali mu kye twogerako omuntu ayina ebulayo omwana amusumbuwa yategera ky'oyogera. Nti omwana nga muto takyusibwa buzaale. Okitegeera? Bwe kibanga batugamba Ebulaaya mu Amerika wa yonna tukuze tukimanyi waliyo ki sente mpitirivu. Opportunities nyingi. Mpitirivu wano wali buli kimu. Gw'osuubira lwaki omuntu amazeeyo emyaka 4 ku 5 ate bw'otambula ebizimbe tobiraba byazimbye Uganda. Ow'emyaka 10 ate n'abanga abifunyeeyo. Gundi yakagenda n'abifunyeeyo. Gundi yazimba apartment bwe. Okitegeera? Abazaaliddwa eri okumanya opportunities zo zinnyingi bandibadde wano Kampala baginako half. Kwa bo bazaaliddwa mu opportunities zonna weeziri. Bandibadde nga bagandye street number oyo mwana nti bamuzaalira mu America taata we kati yaguza wonna. Agenda okudda wano atuuka leero enkya akubuuza ne bagulanjaga. Akubuuza ne balya kakoola. Oluba okulinya ku kisaawe wana bawala baliriddawa. N'omusuza omwezi gumu n'addayo. Oga sijja musobola kaddeyo abeere eri. Okitegeera? Kyokka Kadaama avudde mu bwa Kadaama ono abukoze emyaka 2 alina akayumba mwasula. Naye oli talina waasula. Obuzaale buno bufu singa obukyusa mangu. Kuba bukulu obujjajja bugoberera nnyo abaana. Era layini eyo bw'otagigoberera muganda wange ekosa. Abasajja bagenze wano mangu n'omulaba nga agenze ekyo kijjamu kuba nnyo akuze. Munnaye n'akola ebintu myaka mitono ng'eyamusookayo talina byakoze eki byakoze. Obujjajja buno mubwegendereze nnyo gye muva ne layini muzikwate. Okay, tukyali ku The Truth Media tugamba subscribe, like, follow. Nkyali ne Bweza Media. Yes, Kalalu tuli wano katini ngako lwaleero. Ndoza tunaatera okumaliriza naye nga ngenda kugamba ebintu by'okugula byonna China company yokajja osobola okwesiga bagiyita Buy with Joseph. Yes, namba kozira okwesimu buli kimu kiba kigenda kuba kitambula. Abesingirayo ddala ye abeera China. Abeera China, aludde China, n'Oluchina kati alumanyi nti buli kitagenda kyemugenda okukwasaganya. Akinamu experience. Oli ku muntu omutuufu. Yes, ate ye muntu ayagaliza. Teyagenze eggulo. Teyagenze eggulo. Yes, kati ate
n'ebyemmotoka mu Makindye kasita otuuka mu Makindye n'ogamba Solar Motors aludde mu kintu kino akimanyi ekimotoka akiruddemu kitegeera. So naye nga ngenda kubajjukiza we have to go support omuntu yenna music we ng'obadde akukolera abadde omuwuliriza okusupportinga si kibi. So awo nkugambira tugende nga lumu August tugende ku Serena Hotel tube nga tutambulamuko ne Chosen Blood agenze ku Serena ali ku Serena yagise Love Jubilation concert kayimba bwimba bw'omukwano bungi alina charity home awo emtiana kebe charity abaana balabirya bangi abantu by'emikono biki. So wali abaddewo endonga giwandiise ennyimba aziwandiise. So tugenda tumuwagira n'omutima omulungi kagoyina nabadde ne Eddie Kenzo ku kisaawe ku Mande kajene kabeerayo nako ne kawagira friends of Eddie Kenzo ne friends of Jamal babaddewo nga bakuba mu kapiira ne kabaddewo nako. Yes ndowooza nga 22 tubeere ku Supremacy DJ Shield Dance Edition then nga 16 ate tubeere ku Nyungu ya Mawe bagiyise bamuyita MC Ranks Venom yategeka Nyashi Festival tugenda kubeera mu kibira ennaku 3. Anyway tukomye wano olunaku olwaleero ebadde Mando Kaseegu ndowooza every Wednesday tujja kubanga tufuna kalalu nga tuyisaamu ku bintu by'obuwangwa bw'ayagala oyiga yiga atabigoberera it's okay tewali akukaka bayinawe sigala muleni yo gy'olya nti n'okuvuma tukkiriza vuma gwe sigala gy'oli beera yeeyo akkiriza akole kyagende by the way kampisewo akantu kano isaawo nina page ezagguddwawo mu mannya gange ez'abafere waliwo abatambulira mu mannya go bangi baziguddeguddewo bannange nze nina page emu Bweza Media yokka simanyi omwami Bweza omubwati simanyi Muzeeyi Bweza zonna z'abafere sinaako n'emu nze nina Bweza Media yokka sina account eriko kifaananyi kyange zonna zolabe ziriko ebifaananyi bafere beere bagudde n'abateekako ekifaananyi kyo bulungi nnyo waaka wange gwe bakozesa era kalina eno bajja gitemamu babikozese so baganda bange nze nina account egi tova asagulawo account nyingi nze saagala nnyo confusing abantu basoma nange mulamu nina account emu abasinga bawoza bagitwala enkola endala nenze nineemu neme kuwabisa abantu naye nga babbi account kati ziri nnya ezakaggulwawo tozimanyi sizimanyiiko wane Kampala omuntu asinga account ennyini ogenda ku TikTok n'oteekamu Mama Fino bakolera accounts 460 something abaana baggulawo account mu linnya ly'omukazi so nange no bwendi nwanagana nabo naye nina account egi no you just keep on informing people but tosobola kulwana nabo n'omala kuna kyekyo kati nga video gino yatugamba ku Facebook taliiko naye alina kuli accounts mu Didi ogamba yali agguddewo kyekyo so ebintu bya account ebyo bizibu anyway olunaku olwaleero tuwe tubadde tubaagala nnyo mweraba embeera bulungi.